Mbaaniriza mwenna abalaba vidiyo eno, amannya agange nze Trevor Online, era nga neeyama okubatuusaako ebipya ebinaaba bizuuliddwa mu kufa kw'omugagga David ne mukyala we Deborah Mutaaga abattibwa agambibwa okuba owa famire ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Nga ne President Museveni bw'abadde ayogerako eri enteekateeka za pulojekiti ya PDM olunaku olwaleero, anokoddeyo ebirungi ebiri mu kuloopa okw'amangu eri be kikwatako ng'awa okufa kwa David ne Deborah Mutaaga ng'ekyokulabirako. Wiikendi eno ewedde abafumbo bano bwe baaziikiddwa ku kyalo Naggalabi Buddo ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso, wabula ekyenjawulo ekyaliwo abaana baabwe ababiri abali emitala w'amayanja, Isabella Najjita Mutaaga ne munne Mark Ernest Kabenge Mutaaga tebaasobola kuziika bazadde baabwe olw'okwerinda omutemu agambibwa okuba ow'oluganda lwabwe nga ye yabasse. Tukitegeddeko nti abafumbo abattibwa baali baakatunda ennyumba yaabwe mu kibuga ekinnemye okusoma naye nga kisangibwa mu ggwanga lya Switzerland, gye baateeka ku katale ne batunda ssente ezisoba mu buwumbi 3.5, kwe kudda ne bazimba ennyumba gaggadde mu kaseera akatono ennyo. Abagenzi babadde mu ggwanga lya Switzerland okumala emyaka egisoba mu 3, era tukitegeddeko nti David Mutaaga olwamala okufuna diguli mu computer science okuva mu Ssettendekero University of Munich, yafuna omulimu mu Swiss Federal Institute of Technology gye yakola okumala emyaka 6 ng'afuna emitwalo 6 egya $, buli mwezi. Bwe yava eno yeeyunga ku Swiss Line Company nga Oracle Data Administrator, oluvannyuma Union Bank of Switzerland n'emuwa omulimu ng'akola nga System Engineer. Mu mwaka gwa 98 yeeyunga ku Credit Suisse First Boston nga Senior Oracle Consultant, oluvannyuma n'alinnyisibwa eddaala ku kifo kya Vice President mu kampani y'emu, wabula ng'omusaala gulinnyidde eddala waggulu. David yaddamu ne yeeyunga ku Swisscom, era tukitegeddeko nti obukugu bwe mu tekinologiya bwamusobozesa okufuna emirimu mingi mu Switzerland ne Bulaaya okutwaliza awamu, era y'ensonga lwaki Union Bank of Switzerland yamubuukinga okutuusa lwe yayingira oluwummula ng'alina ssente ezisoba mu buwumbi obwa Uganda ezaamuweebwa ng'akasiimo oba kiyite retirement package okuva eri kampani ze yakolera okutuusa omwaka gwa 2016 lwe yawummula. Oluvannyuma lw'okukoowa ekyeyo, David ne mukyala we baasalawo bakomewo wano ku butaka banyumirwe obukadde bwabwe, kye bataamanya nti bangi ku b'enganda zaabwe tebaali basanyufu ku David Mutaaga nga ye musika wa kitaabwe eyabalemesa okutunda emmaali ye, ekintu ekigambibwa okubaluma nti bo bali mu bwavu ate ye omusika ali mu kalina gaggadde gye yazimbidde emyezi 3 gyokka, era baamulaba ng'embeera mwali yeeyagaza nga tasobola kutunda, buli omu afuna omugabo gwe, kwe kusalawo ekyenkomeredde. Mbajjukiza mu abapya abaakanneeyungako olunaku olwaleero okusubscribinga wamu n'okulayikinga kisobozese vidiyo zaffe okutambula ku misinde egya waggulu.